Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kwagala nnyo eno bagiyita There is Still Hope, Tish TV, Revelation TV nnyingi nnyo ze tulina osobola okuba nga tugoberera n'olaba ebisingako kaawo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaniza okubeerawooko omwoyo omutukuvu okuba nga ate atulungamya n'otukulembera okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'addamu nti amiina era amiina ddala. Kakati bintu 6 by'oteekeddwa okukola kasoozuka ku ssaawa ey'omwenda, oba kiki ky'oteekeddwa okukola kasoozuka ssaawa ey'omwenda. Naggambye bantu bangi abakoze ensobi ku ssaawa ey'omwenda. Bantu basaba ate bagenda okumekkeriza muganda wange nga tewali nnyo nkyukakyuka mu bulamu bwabwe, naye nga bawoza kimu, ssaawa ey'omwenda tensuba. Ssaawa y'omwenda mbeera mu kwegayirira, mbeera mu kusaba, mbeera mu kukoowola Katonda, mbeera mukaabirira, naye ng'ekyaddala tewali nkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Kanja tutunuulire ebintu ebyo 6 w'onoobikola mulokole nkusuubiza nti amazima ssaawa eyo tegenda kuddamu kusala era ndowooza Mukama ajja kukola ebyekisa. Kisookera ddala stay off your phone. Mukama wakuyamba nga n'akuwa ekisa ekyo n'akuzuukusa ku ssaawa y'omwenda, essimu gyesonyiwe. Essimu togisembereza ngalo. Bangi eyo y'ensobi nnamba emu gye tusingira ddala okuba nga ate tukola, nti we tuzuukuka weetuuti we papa, engalo zaffe zituukira ku ssimu. We tutuusiza emikono, nsooka tusaafinga, nsooka tuwatisaapinga, nsooka tukola byonna bye twetaaga. Then awo ne tujjukira ate okusaba. Jjukira oba ozuukukiridde mu kisa, Mukama akuwadde ekisa ozuukuse. Kati ekisa ekyo buli w'osookera ku ssimu oyinza obutasabira mu kisa ekyo, weewaawo osobola okusaba naye ate ekisa kiyinza okuba nga ate kikendedde. Oyinza okusaba, oyinza osaba naye oyinza obutatuuka kweyolera. Ekyokubiri, jjukira oluusi tuzuukuka n'obubaka nga Mukama atuwadde. So otuukira ku ssimu, oyinza otuukira ku byesitaza ebigulawo enzigi, ate abalala akomekkereza nga n'essimu takomyewo gy'eri. Manya okusaba ng'akwerabidde n'ascrollinga paka. So tozuukukanga okusaba mulokole n'otuukira ku ssimu. Ekyo Mukama akuyambe, essimu gyesonyiwe. Kyo kintu ekisookera ddala ky'olina okuba ng'okola. Kuba yeyo ensobi gy'obadde okola n'ozuukuka Mukama akuwadde ekisa. Waliwo abaagala ozuukuka ku mwenda naye bigaanyi, naye ate gwe n'odda ku ssimu. Essimu n'ekwerabiza byonna Mukama by'ayogedde naawe. Ogenda okutandika okusaba ate nga tugezaawo nga weeyambye, kuba abamu tebabisabira ddala. Ogenda otandika okusabawo oti ng'ate ebintu biralamuko nga bizitowa. Mukama yeebazibwe. So essimu tulina okuba nga ate tugyesonyiwa we tunaatuuka mu nsi ey'omwoyo. Ekintu ekyokubiri tukiyita silence worship and resting in his presence, nti tubeera n'okusinza okwo okw'omunda okw'ekimpowooze. Manyizibu tusoma ebyawandiikibwa bino ne twekuba equalizer. Ffe tuli baana ba kubwatuka. Wetwazzamu amaanyi. Ffe tuli baana ba kubwatuka. N'ozuukuka n'oganira abantu, n'okuba kerere, n'okola kino, n'okola kiri. It's not bad. Ekituufu tuli baana ba kubwatuka. Naye waliwo akaseera nga weetaaga silence worship. Silence worship. N'okuwummulira mu kubeerawo kwa Katonda. Ekiro ekyo Katonda akusuubira okubeera omuntu silently. Waliwo okusinza kuli okw'omunda naye ng'ate kuli diipu, n'okaabirira Mukama nga n'omuntu gw'oli naye mu kisenge oba mu nnyumba emutategedde.
naye ng'oli mu nsi ya mwoyo waliwo by'okutula, waliwo by'omenya, waliwo by'osimba. Naye gwe ne baneiba bakwetamwa dda, landiroodi buli wogenda bakugoba. Ffe tuli baana bakubwatuka, ensi nekujula kwayo kwa Mukama, mbwa mungobye ate mujja kubeera balandiroodi bammwe. Si kibi okwezaamu amaanyi, naye essaawa eyo ey'omwenda you must have silence to worship. Okusinza okw'omunda kubeere nnyo munda okusinga ku mumwa. Okusinza kulimu ebintu bingi, tetugamba kuyimba kwokka, nedda newooba osaba, newooba osoma kigambo, newooba osinza mu nnyimba, genda nnyo mu deep munda okusinga kungulu, ate owummulire mu kubeerawo kwa Katonda. Zabbuli ey'enkaaga mu ebbiri olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri ojja ddusoma. Ekyokusatu, okusaba y'emu ku nsonga enkulu lwaki Katonda akuzuukusa. Kusaba olwokuleeta ozuukuka yamwera n'odda mu birala, ate njozeengako zino engoye speedi, ate leka njozeko bino ebintu speedi. Takuzuukusiza kwoza bintu. Kalasa akuzuukusa ku ssaawa mwenda mbyoza ebintu. Akuzuukusiza kusaba. So let us make use of our time. Let us redeem the time because the days are evil. So Katonda atuzuukusa kusaba. Bw'ozuuka ku ssaawa ey'omwenda, saba. Todda ate mu your left over activities, ebintu by'otaamaliriza ekiro oba ejjo. Ate kambi speedi bimale nsabe, tojja bisaba. Ojja okumaliza okwoye ng'oli diverted. So kusaba kintu kikulu. Luka 18 olunyiriri olusooka. Ensonga ey'okuna, write down what God speaks to you. Don't lose it. Nti wandiika, mulokole olina obeera n'ekitabo, olina okubeera n'eddayali. Wandiika wansi Katonda by'ayogera naawe. Ku ssaawa eyo Katonda ayogera. Ayogera. So waliwo ebyama byagenda okubikulira, waliwo byagenda okugamba. Akusuubira okuba ng'obiwandiika. Ebyo bijja kukuyamba mu kusaba, bijja kuwa direction entuufu ey'okusabiramu. Ne gwe ne Katonda kye yagambye ejjo okyerabidde. So essaawa eyo, ensi ey'omwoyo eba eyogera. Sitaani akola, sitaani ali kwogera, aneyo sitaani ayogera nnyo mu eyo ssaawa. Akugamba kinaga diversions zibanga diversions. So olina okuwandiika buli Mukama ky'ayogedde naawe mulokole. Tokisuula, tokireka. Mukama wabaako ne by'ayogedde biwandiike wansi. Biwandiike. Mukama yeebazibwe. Then ebyo ojja bikwata budde bwo obw'eddembe ng'okabirira Mukama, ogambe Mukama kino, Mukama kino, Mukama kino, wayogedde kino, wayogedde kino. Ayi Mukama, okitegeera, biba bikuyamba. Naye ggwe awo wennyini we bisigala. Nalokole bansesa ne mu kkanisa balowooza balina memory card, balina terabytes, kumbe balina 128. Ne mu kyakye babasomesa tawandiika. Olaba omuntu azina akapapula kali n'omwana wapiwa ntasa akatwala oba akalonzewa bw'abikola notes. Abo mu ntebe bwe baatula ekisa waakaleka. Nokola okugula notebook kikujjako ki? Olina okubeera organized spiritually and physically. Nga woolina notebook y'okumulimu gw'olina by'oteekamu important messages, ne Katonda akusuubira okubako ne notebook olina by'oteekamu eby'omugaso ebigenda okuyamba. Habakuuku 2:2 ojja gisoma. Ekyokutaano, listening. Ku ssaawa ey'omwenda eyo
Katonda akusuubira okuba ng'owuliriza bulungi. Awo tukolera ensobi kubanga sitaani ayogera. Endowooza zaffe zoogera. Era bangi balimbiddwa mu eyo essaawa ey'omwenda. So Katonda ayagala obenga amatu gonna ogamuwadde. It's a dialogue. Oyogedde naye agenda kwogera. Be a good listener. Naye ekizibu abalokole we are bad listeners. Osoma Samwiri essuula ey'okubiri, tulaba omuto Samwiri akaseera ako yalina bad listening skills kubanga ekigambo kya Katonda kyali tekinaaba kutuula mu ye. Okitegedde? Kyali tekinaaba kutuula mu ye. Buli Katonda we yayogera naye ng'ate agenda waani? Agenda wa Eri, bambi musajja wattu, nga gy'agenda. Lwaki? Ekigambo kya Katonda kyali tekinaaba kubanga kibikkulwa gy'ali. Buli w'obeera ne bad listening skills togenda kwawula ddoboozi lya Katonda ku ly'abantu. Buli w'obeera ne bad listening skills ogenda twala ebbanga. Kitegedde? It will take you time okutegeera nti ono Katonda y'ayogera. Sometimes you can consult wrong people. Ojja kukomekereza nga ogenzi ne weebuuza ku bantu abafu b'otateekeddwa na kwebuuzaako, abatagenda kuyamba kuluŋŋamizibwa nga beweebuuzizaako. So akaseera ko Katonda akusuubira okubanga you have a good listening skills, ng'owuliriza bulungi nnyo. Ekisembayo meditation. Meditation is power. Okufumiitiriza. Obeerawo ofumiitirize Mukama by'akoze. Obeerawo ofumiitirize Mukama by'ayogedde naawe. Ofumiitirize ku bulungi bwe. Okufumiitiriza kuzimba ebisenge by'omuliro. Nti teri busaale bwa mulabe sitaani buyinza kutuuka ku bulamu bwo. Okwo kwe bayita okufumiitiriza. Mulimu amaanyi mu kufumiitiriza. Ne gwe mulokole omala okusaba odduka buddusibwa obanga atudde ku muliro. Funangako obudde. Sometimes waliwo ofuna obudde nga tugenze na kusaba. Nino otulaba otuuzaawo n'osirika. Esimu ogiggyeeko. N'osirika. Mukama n'ayogera. Oyagala busaawa obwongo bwonna bannaayi. So sometimes Katonda waliwo atuzuukusa ku ssaawa y'omwenda ng'ayagala tufumiitirize. Osobola n'ofumiitiriza ku bibaddewo mu lunaku. Nabyo ogenda okukomekeza ng'oggyemu ekyokuyiga. Ng'eno ensobi tewali gikoze. Mukama n'akujjukiza n'ensobi, n'akujjukiza kiri, n'agamba kiri olaba, kati enkya tokikolawo oti. Okufumiitiriza. Yoswa 1:8. So ebyo ebintu 6 wonna obibuusa amaaso. Mulokole ojja zuukuka, ku luno ojja nazuuka nga 5 osabe, naye wayinza okutwalira ekiseera okufuna enkyukakyuka mu bulamu bwo. It can take you time. Okitegeera? So Katonda tumuwe obudde. Katonda tukole by'ayagala. Katonda bw'atuyamba n'atuzuukusa, let us utilize that time or that moment. Kama tumukaabirire nga bwe tukyayinza okuba nga tukola ki? Tumukaabirira. Tuleme kuddamu kukola nsobi ezo ze tubadde tukola. Bannaffe abali ku TikTok ne Facebook tubadde twogera by'oteekeddwa okukola ng'ozuukuse ku ssaawa ey'omwenda. Ekisookera ddala twogedde ku stay off your phone, essimu togyesembereza. Giveeko. N'okikola n'ogyesembereza oyinza obutasaba. Ekyokubiri, silent worship and rest in God's presence. Beera n'okusinza okw'omunda okugenda ebuziba mu ggwe, okusinga okw'okuwoganira abantu. Ate owummulire mu kubeerawo kwa Mukama. Zabbuli 62:1-2. Ekyokusatu kusaba. Katonda akuzuukusa ku ssaawa ey'omwenda eyo
abakuzuukusiza kusaba Luka 18:1 abamudda mu mboozi. Ekyokuna, write down what God speaks to you, don't lose it. Ebyo byonna Mukama byayogera naawe biwandiike, tobibuza kubanga bijja kuyamba prayer direction. Abakuuku 2:2. Ekyokutaano, listening. Olina okubeera nga you are a good listener spiritually. Oleme kubanga omuto Samuel ekisooka sura ey'okubiri yagendanga wa Eri. So obanga oli bad listener, you waste time. Obanga oli bad listener, you end up consulting even wrong people. Atasobola kuwa advice. Leka Eri yamuyamba nawa Samuel advice entuufu. N'osobola ogenda ku muntu omukyamu n'akulimba. Tujja kwawula oba lino eddoboozi lya Katonda oba si lya Katonda. So olina okubeera listener omulungi. N'ekisembayo, meditation. Olina okuba nga ate ofumiitiriza akukubeerawo kwa Katonda. Wali akaseera ako Katonda wakuzuukusiriza ng'ayagala ofumiitirizeeko ku bibaddewo, ofumiitirize ku bulungi bwe byakukoledde ate n'ebyo byakusuubiza. Wonookola ebintu ebyo, amazima ssaawa ey'omwenda tejja kubanga ate ekusala. Yesu muwa obulamu bwo, gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange, mukuwa obeera omulokozi era Mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda abeera omulamu. Buli atulaba n'atuwuliriza n'addamu nti amiina era amiina nnyo ddala. Kale ndowooza kaneetololemuuko katono wenkomawo, bingi bye tulina tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.